Ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO. Chenda musanva kasiri sasa tufama mwefa Radio Simba Empologoma enonja yedembe tugambo tufunia kumukuto gwa www.radiosimba.ug www.afcloud.com na tempozi ku BOCAT TV Radio Simba TV ne KAKALAMU Times tugamba yono sobola tusanga tempozi ne ku Facebook live oja tusanga tubere mpozi ngatambula bunyinze sula senyonga Mr Mosquito HAJJI TITIIBYA omubwate atenga mpozi mbuza kusalongo silajo gambo tie mukono ntege big man awe mega dogambo tia promoter Juma ne Asha Blessings mugamba mutia mumena kula mpozi ngate mutumbudde saweno yenyini omunywanyi KAKALAMU mpozi aberanga ayingirawo era bana bawala musembere mpozi mumuwero coming Sanyi sokulaba Uncle KAKALAMU asanga banywanyi bimumwe eladde ba baby Lutuwe bebe atatabutokatebu mutubulira omwana ono batugamba ataba bulungi ali atya awoma kalinga sombose y'ennyama weewaawo eri kukyenda mu musamba kasiriso 3 Radio Simba Empologoma ennungi ey'eddembe yongere kubuuzaako nagese okwatenga otumbudde lubogola Simba sakono okubatenga otuwuliriza mu mbeera neetaga okubatenga etuwulirizibwa obukosa atufunia ku kyenda mu bbiri akasirise musakone baseruganda batufunia ku www.radiosimba.ug tuli mu WOLOKOSO mu weekend taxi amaca g'olunaku olwaleero ensonga nnyingi zetugenda okubatenga tukwatako olunaku olwaleero era ndowooza kadde ke kagenda okubatenga katusalako weewaawo akubuuzako n'okwanirizaako akawungezi konna akubuuzako n'okwanirizaako amaca g'olunaku olwaleero KAKALAMU the answer Peter answer w'omulembe guno emboozi y'omukafune badde enkuttu kale wetugenda tandikira munywanyi weewano omuyimbi Kasada John aka John Black omwana waife mwene weekend ajimazeeko ng'ali mu kufumula ebadde management ye emanyidwa nga Black Magic Records ebadde ekulira omukulu amanyidwa nga Nomanisako ne Kenny ajigudde kachiyifu nafumula eri tutegeza mu lockdown eno era mwana tu nga teyebuza ku muntu yenna nti ngobe ntya abula wakati kubibadde biyitingana nga bangi bagamba nti nga bangi babibungesebwa nga bagamba nti John Black enjawuka naye sakone management ye yandibamu olusonyisonyi oluvannyuma lw'okubata nga bamukutte lubonna n'omukyala nga mwana tu John Black ali mu mutestinga kyetwandiise ekirwadde kya COVID-19 kale nno olw'okubanga omunywanyi ono ekintu kyabaddemu olusonyisonyi ensonyi yazifudde obusungu okakala n'agamba nti muve ku bintu byange nga bw'owulira wano Tewali muganda wange oli otyeso kaakati nsikubisizzaako era kyekino ekitambula ekya management ekyo nja kuwa pyala yange ogere naye ali ludda wa kuba mbali njala kola story enkya kankuwe namba kale ninawe empande omunywanyi John Black watyo no munywanyi anange tofanga tofuuse ku serebu kale nga omunywanyi amaze okumpa gwangambye nti agenda kumpa pyara abeeranga mwogezi kwe kumunoonyaako ne twogerako ku kino kubisizzaako ebya ddala yakwawukana kwa John Black ne management ye bingi ebitambula ebimu ku byo birimu omukwano batugamba nti bayawukanye ne management wa mukazi bamukwatidde mu nnyumba n'omukazi engumi n'enyoka okukakananga John basazeewo omukazi abaawuli ensonga ey'okwawukana tetunabagituukirira bulungi naye ekirala ekyo kyempulidde nti omukazi abibaddemu bya bulimba tebiriiyo era akitandika ekyo tujja kigoberera tujja kukozesa etteeka omukazi tasobola bizinesi John Black amumanyi bulungi omwami alina empisa ekyo ye tasobola kikola ekyo okusinziira ku omwogezi ono agamba nti kituufu waliwo okugobwa okugenda mu maaso naddala mu management ya John Black era n'agamba nti buli kimu ekigenda mu maaso muteekwa okubanga mukiwulidde era nga mukimanyi bulungi okusinziira ku mwogezi ono agamba nti John Black alina ekizibu kimu nti abadde amanagingibwa baganda be bwe batyo nno bamusiba ekikookola ku maaso
bingi bambi musajja watu engeri gye yali yakavamba gundi eyidinda n'atabitegeera bulungi bibaddewo kale bibaddewo bingi ebisinga tujja kubawa position entuufu next week era kyetusaba tujja kuyita press conference tuba briefing so ate ekyokukyusa amanya ga youtube ekyokukyusa amanya ku youtube ekyo ne John Black era kyamukanzeemu lwakuba oliba omukwasa nti akuranningire accounts zo abeera agent kyalina okukola alina okubesingira ku principle John Black kyamugambye kati oli bwakeera ku makya n'akyusa social media account guba musango era kyobola bambasye katufunemu nga wiiki emu tutereeze tukole bye tusobola okukola tetwagala kulwananga abantu abatali simu tujja kitwala inesimu ababadde ba Luganda management ebadde ya Luganda era omuntu totasobola nze kati sijja kulimba nze ndirumu era ngeri gyoyogeramu nkuwulira era omuntu asobola keera ku makya n'agamba nti wabaddewo management awatali contract na bino Pyara oyansabye mbibawe mubiwulire kubanga nebikyamutabudde bakwatagananga bonoolabo ano gwe akuyambyeko akugulidde ku mazzi empeera bingi bibaddewo kyobola bansabye mu wiiki emu tujja kukola ng'omuntu amanyi okukozesa kalamu n'olupapula bw'alina okukola kale katulinde olunaku kale webalire ddala naye nga ye omuyimbi ali bulungi akabunga katabuse b'emmere yatabudde abantu ku ssaawa eno omuyimbi ali bulungi abawagizi omumanyi ki kimubadde mumukolera era akawungako kiwa nti ayinza okukaala waliwo abeeyogerere abagamba nti yabasuubiza akamere n'agenda n'ebbaasa n'abalagako bakoma kulaba ku bbaasa ey'ebibiri nga mulimu akawunga ka stampu lwakuba yafunyemu obuzibu obutonotono bemubadde mulaba naye mu wiiki emu tujja kubitereeza ono ye WOLOKOSO